Anything media. Akakakaliza akapya mu musango gwa Pastor Aloysius Bugingo oyinza okulowooza nti bitabuse era omusango guno gwandiva omwami oba looya MABIRIZI mu ngalo. Amanya muzikuwala Haji Abdul Nyamisha Fik Luwanga eno ye Fik Media. Tubebaza mwebale ku subscribinga, ku sharinga, ku likinga omuno commentinga. Omusango gwa Pastor Aloysius Bugingo ogwamuwaabibwa emabegako oluvannyuma lw'okubeera nga kigambibwa nti yayanjula omukyala Susan Makula ate nga yali akyali mufumbo. Guno nno ogwamuwaabibwa looya MABIRIZI wamu ne Council Robert Moheirwe Rutaru nga akozesa company ya Elgon Associated Advocates. Bawaabira Pastor Aloysius Bugingo ono wamu ne Susan Makula mu kooti ya Entebbe Magistrate Court era bwe batyo omusango guno gusuubirwa okutandika okuwulirwa ku Lwokutaano kwa wiiki eno, naye oluvannyuma lwa DPP okuvaayo n'abeera nga alaga obwetaavu obw'okuyingira mu musango guno agujje ku Council MABIRIZI ne Robert Muheire Rutaru. Ye Council MABIRIZI yamwambalirawo n'amugamba ave mu musango guno kubanga taguyinaamu kyonna kyagwetaaza. Naye Council Robert Muheire Rutaru ng'ayita mu kibiina kya Elgon Associated Advocates bawandiikidde kooti nga bagigamba nga bo we bali emabega wa DPP okubeera nga yatwala omusango guno. Bagambye kooti nti ekyamazima Council MABIRIZI alabika alina ekizibu ky'alina ku mutwe era mumusaasire mumuleke, naye omusango guno gugende mu maaso nga DPP yaguli mu mitambo. DPP yavaayo n'abeera ng'alaga obwetaavu obw'okuyingira mu musango guno era kino kiba kitegeeza nti guvudde Council MABIRIZI ne Robert Muheire Rutaru mu ngalo era ne zidda mu ngalo za Obodo oba DPP. Jjukira nti bo bano ababiri bo mwe bagenda okuba nga babawa omusango baali bassa kimu naye kati baawukanye era nga wetumanye abantu oba omwana wa Nambi. Ye DPP bw'ayingira mu musango ngenda kubeera nga nkubuulira egimu ku misango gy'asobodde okubeera ng'ayingiramu era gikomekkerezeddwa gitya. Ebiseera ebisinga DPP emisango amaliriza agivudde mu mitambo ate nga n'abagiwaaba bagivuddemu. Kino kitegeeza ki eri Pastor Aloysius Bugingo ne omukyala Susan Makula bandibeera nga bo basambira mabega nga janzi anti omusango gwandikomaawo. Omukama akunkomere ngenda kubanga nkomawo nkuleetere DPP bw'ayingira mu musango gukomekkereza gutya. A small program, The Earthquake, Obunkenke, wano ku Fik Media. Bateke katulu bwama mbu asesa abantu aberi ni baronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala Entebbe gyatuddemu naye si mu bubi bino sibya kuyimba munange. Buli Lwomukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki. Togisobwa kati Museveni ye bw'aba atukubye embuka jjaabu ffe tumukuba right. Omuntu wakukuba nawe omudiza.